Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Brother Soze webala okutuweereza n'okuweereza Katonda. Bannange mbalamusizaako nnyo ba sisters ne ba brothers. Mukama yebala okubalabirira buli omu gy'ali. Ekitiibwa n'ettendo bibye kubanga byali bibye era bibye ate era biribeera bibye emirembe gyonna. Amiina. Kakati ekibozibozi kyange nkijje ku story ya sister olwaleero. Eno story eri mu kutambula eya sister waffe Ejje. Alina watuuse n'agamba nti yamuyise Trevor nti Vanila we teyali wa mulembe naye ng'ebirala byonna musajja mu basajja. Bannange nanzijukiza omulungi tabulako kamogo. Bannange wamma mami Aisha Najjemba nkwagala nnyo, nkwagala ebisooka n'ebisembayo. Ondi ku mutima, ondi mu musuwa nga musaayi. Bannange kakati ekibozibozi kyange olunaku lumu nali neepangisiza akazigo kange, kati nva mu kazigo kange ntambulako ngendako ewa mukwano gwange mulabeko. Kati mukwano gwange yalina neighbor we wali walako. Yalina neighbor we, kati neighbor we oyo nga musajja. Kati nze we natuukirawo nasiŋŋaana akyaziza brother we, oyo omusajja nga akyaziza brother we. Kakati natuuka bali awo wabweru, oyo brother ne neighbor wa mukwano gwange oba kinaategeereka nti nange simanyi kubinyumya bulungi. Naye munantwalirayo owenze nambi azinira mbabe. Kakati bwe natuuka nga mbabuuzaako, ono mukwano gwange ye yali mu nnyumba, mumanyi emizigo, ye yali mu nnyumba. Kati nga mbabuuzaako mugyebaleko bassebo nti kaale naawe gyebaleko nnyabo. Kakati ono brother omulala eyali azze okukyalira brother we yansigalizaako eriiso nga ntunuulidde. Ne ntambula mpaka ku muzigo gwani gwa mukwano gwange n'empita n'avaayo. Nimmugaa naye bbugumu lingi nansanyukira bambi nanyaniza ntudda nimmugaa atudde wabweru sige asobola beera mu nju. Bbugumu nze limpisawo bisaagalira ddala nze ensonga za bbugumu nange nninga Mr. Soze. Nze kawinta kano kampisa bulungi nnyo okutwaliza awamu. Annange wenna owulira nga obulamu kyekyo n'olabira ddala obutonde Katonda bwe yatonda. Ne weebaza kawinta kano kalungi okutwaliza awamu. Naye kakati munnange ono nga tudda wabweru nga tutuula tutandika okuluseetula ab'emikwano. Tuluseetula na bali wali brothers banyumya ebyabwe. Naye ng'ono yali azze okukyala nga tanzigyako liiso bwanyumya bwantu. Kumbe omuntu yagudde dda munne konzo otyo. Kati ono mukwano gwange nga mugamba naye ono brother olinga ntunuulira nnyo. Wangambye ba brothers oli yazze kukyalira ono. Kiki kyo? Kati tulina enjogera yaffe, ffe tetugamba nti gundi ayagala kukukwana oba gundi akukwana. Kati ye sister oyo mukwano gwange kyeyava aŋŋamba ensonga lwaki akutunuulidde alabika ayagala kukusaba ku nsujjuuyo. Ayi kayagala omuweeko ku nsujjuuyo. Konza ndeke. Nali nnyina bye naakavaamu awo nga nina kyali wange gwe naakayawukana naye. Anti nze bano omusajja tompasizza siri wuwo kyo bakyali toba bba wange era nze neewunya abawala bagamba nti bba wange omwami wa tannakuwasa toli wuwe toli mu maka tofumba ng'omuyita bbaawo ku ki. Ne bwe tumala emyaka 10 toba bba wange oba kyali. Kati mukwano gwange nga ngamba alabika ayagala kukusaba kisujju kyo. Agala kusaba nsujjuuyo omuweeko konza ndeke. Naye nga gayona alabika bulungi, yali alabika bulungi.
ng'alina kkala gye njagala. Isooka nsaagala basajja beeru, tetukwatagana, saagala musajja mweru. Simanyi na kumanya abeeru abali kuno mu nsonyiwe naye saagala musajja mweru. Ng'alina kkala gye njagala. Nga musajja muwanvu, hayiti kyekyo ate nze hayiti emutwala, emmalawo naye ensaanyaawo. Annaki. Kakati nga tunyumya. Nze mukwano gwange saalwawo nnyo. Nga musiibula. Nga mugamba bannaye kangende kati munene bannayibba nga mbaga bannaye Mukama abakuume. Kanneeyongereyo. Ko boy ng'ogenze mangu konza nina neewalala gye ndaga era kituufu nali nina ewalala gye ngenda okuyitirako ewa sisita wange. Kati kumba omwami kituufu yali ayagala nsujju oli yali atunula ennyo. Nze nga mukwano gwange amperekera kati mukwano gwange bwadda ono eyali azze okukyala yagwe mbagambe yali antunuulira ennyo. Ng'amugamba mukwano oyo sisita wo mukwano gwo ko ye mukwano gwange naye era kati twafuuka basisita tukuze ffenna twafuuka basisita ko ye mwana omukazi oyo mwagadde mukazi mukwano gwange ng'amubuuza olunaku lw'omulabye bw'oti lw'omwagadde nti ate kati omuntu ko ye ng'amugamba kati omuntu olina kumwagalira bbanga ki era olunaku lw'osooka omulaba oba olina okuba nga omwagaliddewo. Nze omukazi gwe nnaayagala simwagalira myaka okitegedde olunaku lw'ensi omusuulako eriiso kitegeeza mba nnina okuba nga mwagadde nti kati ng'amugamba mufumbo ko mukwano gwange si mufumbo naye ayina abaana naye abaana be babeera wa taata waabwe biki ng'amuyitiramu awo nti kati ng'amugamba lwaki tompa ku nnamba ye nenjogerako naye n'amugamba nja mmala kumubuuza nze nja sooka njogere naye bw'anaazikiriza okuwa ennamba nze nja gikuwa. Tekiba kirungi gaba nnamba ya muntu nga tosoose mugamba ani gw'ogiwa lwaki ogimuwa. Mukwano gwaye nga nkubira nga mpitiramu konze muwe kuba nange gayi nali namulabye bambi nga talabika bubi omusajja alabika bulungi. Hayiti kyekyo nze nabagambye yabadde ng'alina kkala enkuba annaki olemwa. Kakati omwami nga bamuwa ennamba nga mmukkiriza nga mukwano gwange amuwa ennamba omwami nga nkubira obufunze ng'atandika kuteekayo apulike atandika kwewandiisa tunyumya kati olwo tunyumiza myezi 3 twanyumiza emyezi 3 ngamba lwaki tojja nonkyalirako nangamba ewaka ninayo kawala kange kagenda kuza birthday konze wadde yagala nzije ku birthday y'omwana nti kale abaana bange sibeera nabo omanyi omukazi baali baayawukana naye waba agenda kuza birthday aba alina okujja wano ewaka konze kati nengamba nti byakuza birthday konze tugende nga ne mukwano gwange nga mukwano gwange naye mukubireko tewali buzibu mwenna mujje n'oli brother wange agenda kujja nga twekuŋŋaanya nga tuluteeka mu ddene nga tugenda ne mukwano gwange nga tubeerayo nga tumuyambako twasangawo awo omukyala eyali afumba nga ali mu kufumba emmere y'abagenyi gye banaalya konze mukwano gwange atuyambe ku mukyala ono bambi tumufumbireko nga twenyigira mu mirimu awo nga tumukolerako kati mu bufunze birthday yongeggwa omwami yali yazimba alina ennyumba ye rumuzi 3 bisenge 2 n'eddiiro nga kuliko ne sitoowa naye nga ennyumba ye bwe twagiyingiramu yali musajja muyonjo ng'ewaka tewabeera mukazi naye nga ng'otunula n'okkiriza naye nga talinga ng'ono dokita wa sisita waffe T oyo naye yakisussa annaki kati munnaye ng'omwami atuwa transport ng'atugamba transport wa mawuni yabaleese n'abazaayo ko ffe tweyanzizza
nga tugibuukira nga tudda omwami bwe twakomawo nyabo ng'atandika kumbeera bubi kikomawo kyerere emyezi 3 4 5 kati tuba tunatera okumalako omwezi ogw'omukaaga omwami ng'ambeera bubi jangu nze omanyi omuntu kale ne wemba nkwagadde mba saagala ggwa mu bikopo kugwirana oba olina okwerekera mu kali ye omwami namwagala sigenda balimba ate naddala we nakyalako keewuwe ne mpulira nga neeyongedde omwagala nga mwami mulungi alagikako mu banno kale walaayi yali musajja wa mulembe nnyo kulimba kubi kati nga mwami ambeera bubi jangu biki mukwano nno nga tugugwamu awo ebyamazima tugwa mukwano ebyaddala nga mugamba kale nja kutegeka kantegekeyo olunaku ngenda kujja ko ye nno bw'oba ojja olina omala eno ennaku nga 2 oba 3 ko nze ate omulimu gwange ko ya ojja kusaba ekituufu yo ku mulimu gwange nali mubuulidde ne gye nkolera nga nsobola okusaba eno bagamba mpeeyo ennaku bwezi tesiriiwo namugamba kale naye kati omwami ono mu mboozi ye bwe twabanga tunyumya bwe nakkiriza nti nja kujja nkukyalire nasooka nenzikiriza ogusooka ne mugamba naku bwe ngenda kujja saagenda ne mugamba nafunyemu obuzibu ABCD nenziramu ne tuddamu ne tukola purogulaamu naye ey'okubiri nayo nenjiyiwa ne sigenda kati nagenda ku yakusatu naye kati waneeno nga tuli mukola purogulaamu yaŋŋambanga nnyo yaŋŋambanga nnyo ekigambo kino nga ŋŋamba bw'oba ojja malina kumala bwe nyinza kyogera bw'oba ojja oba oba otuusizza okujja gezaako okufunzafunzaako gezaako okwefunzafunzaako tuli bantu bakulu abanywa caayi kya nammwe temunsumbuwa ate kati era mujja kumbuuza okufunza biki ate muli bantu bakulu mundeke kakati namuli nebuuza nayo n'omwami ebiki byaŋŋamba ebyo kufunzafunza omanyi nze goodi wange saagala nnyo muteekamu bintuntu ebyo nayina nga omusawo wange omukyala Nansi oyo nga yambuulira obuzibu obubeera mu bintu ebyo abakyala bye bateekateekayo eyo mbu simanya kufunza simanya biki nga yambuulira nze nga nabikyawa go ge mazima kati ne mugaa kale naye nga buli bwe tukola purogulaamu nga ŋŋamba nnyo ekintu kyo naye omwami ono ali ku ki Mr. Sozi nga nkwata kkubo olunaku nga lukya nga neeteeka mu ddene neŋŋamba kangende ensuleyo ennaku 2 bane nga mpulira njagadde omwami oli mpulira mwagadde naki omulungi tabulako kamogo naye amigo wankola bubi actually kamwogere n'erinnya baali bamuyita Emma kakati nga ntuuka nga mukubira nga ntuuse wano kuba nawe yaŋŋamba waalina okunsanga yaŋŋambe waka siriiyo ate ojja tuukayo beeraawo ku muggalo onkubira ng'otuuse mu kifo bwekiti nenzija nenkugjawo konze kale era bwe natuukawo ne mugamba ssebo ntuuseewo najja nannona netugenda ewaka kati mukunnona waneeno yampa haaga banaye ng'awunya akawoowo banaye ng'ayina akawoowo kaavaamu banaye nga ng'olabanga ali mu ggulu ng'otudde ne zimalayika za Katonda bannange omwana mulenzi yali awunya bulungi ekisooka n'ekisembayo bannaye ng'awunya bulungi ebimukwatako n'ebitamukwatako subuhanallah oba yali yeeko bannange omwana ng'awunya bulungi
awo nneeyongera okwesunga omuntu wange kuba yali musajja muyonjo ng'alina hayiti mbagambye ng'alina kkala enkolera ate kati n'agattako akawoowo kano ne mpulira nga nfa ne ŋŋamba ne bannaye Mukama Katonda ng'olina ebyengera Allahu Akbar nnyabo katuligwamu ekkubo nga tukkirira waka nga tutuuke waka nga aŋŋamba kansooke nzireyo ku kkubo mala okufunayo ebintu byetugenda okulya ki nze nga nsigala mu nnyumba nga nteekako ka TV nze nga ntandika kulaba agenda aleeta byakulya nga tubibwebwena nga tumala tunaaba bulungi nnyo nsonga eriwo yakugenda kutundula vanira nga mpulira mwesunga bannange omumanyi okwesunga omuntu ya rabbana nga mpulira neesunga bannange nga mpulira neesunza omwana mulenzi ekisooka n'ekisembayo kakati nga tumala ng'amala okunaaba olwo obudde nno buwungedde ng'amala okunaaba nga nange naaba yali muyonjo ng'akalirike ng'ekisenge kye ye nga buli kamu kweganga buli kimu kirina we kirina kubeera nga n'ekisenge kyennyini kiwulya ate kinaawunya bubi nga nannyini kyawunya bulungi kiba kigudde eddalu ng'alinamu bulayiti yalinamu ettaala ya bbulu ng'alinamu ettaala ya green ng'alinamu n'ettaala endala awo yo yannema okutegeera kkala ng'ebuzaabuza eringa yero eringa golodi eri ngeri awo tetegeerekeka naye nga bwagisaako era gye yateekako gye twabeerako mpaka ku makya bannange nga eyina kakkala eyo ettaala oba kati nze njiyite nakkala ki nange nno obwakataala nabwo bwampetirira simanyi kkala ya ttaala eri mwana mulenzi nga tudda mu buliri Streams of wisdom. Eno ye Streams of Wisdom High School erisangibwa Endejje Kanaaba ku Ntebe Road. Omuzadde olw'okubanga oli wakuweerera ebbanga ggwanvu weetaaga essomero erikutegeera mu byenfuna ye Streams of Wisdom High School. By the names of Nisima Sylvia Prudence, Form 6, a student of Streams of Wisdom. It is a good school. Richard Stephenson Maholo nze akulira essomero lye bayita Streams of Wisdom. Tukolera ddala bulungi nnyo mu kusomesa abaana aba O-level balina curriculum empya era tukikwasaganya bulungi. Abasomesa be tulina batendeke ebyemizannyo tubikolera ddala bulungi nnyo ne MDD tumukola bulungi nnyo. Essomero ddene tulina faamu abaana beeyagala bulungi kubanga ekisookera ddala ng'oyagala omwana ayige environment kikulu nnyo. Muleete abaana basome. Streams of wisdom, yes we can. Nze Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda oba oyagala dressing mirror obumeeza wardrobe wano webiri section yabyo nga bw'obiraba biri wano. Ono bwe bumeeza bwe ngenda okuwa omuntu agula ebintu ebisatu. Ogula ebisatu kana akameeza bonna bw'olaba olondako nkuwa ka bwereere. Bubuno bwonna emmeeza mulimu wardrobe mulimu TV stand eno fiber eriko ey'abasatu ey'ababiri n'entono bbiri tukuteeramu ne buno side pillows. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabaali Memorial School abasomesa baayo balungi abaana be batendese bekira waggulu nnyo. Mbabaali Memorial Primary School eryadde ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga motto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic ebyemizannyo kw'ossako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabaali Memorial abayizi abakola obulungi kusaba abalina ebitone eby'enjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 772 536 37 noti 3 oba noti 7 noti 9 6 74 noti 1. Mbabaali Memorial School.
nga tudda mu buliri ba sisters ne ba brothers. Kyanzigwako. Emma nakusobwa. Kyanzigwako ba sweet. Badia. Omwana mulenzi ng'alina kavanira. Oba nkayite kavanira, oba nkayite luvanira, oba nkayite ki. Bannange nga katini. Ekyenyiza obbabuulira, kyenyiza okubagamba, akantu kaali katini. Ate mujjukire nali maze ebbanga. Kuba nze wemba nina omuntu gwe nkwataganye naye mu nsonga za laavu. Bwe simala kumuta, sikwata mulala. Ate era bwe muta nsooka ne mmalako akaseera. Ne ndyoka nkwatagana n'omulala. Kati nali naakamala okuteŋŋana n'oli kyali wange gwe mbagambye. Kakati ate ono n'ayingirawo. Kakati awo n'ebbanga eryo lyonna lyonna muliwulidde lye mbagambye myezi 6. Kakavaniya tekatundulwa. Kitegeeza nali muyontamu. Amazima go googerwe. Nali muyontamu. Kakati omwana mulenzi yalina kavanira bannaye kammalamu amaanyi. Kammalamu amaanyi. Tugenda okuyisa emikono. Ensonga ezo muzimanyi nabagaya muli bantu bakulu munywa caayi cya n'emmere tebasooka kubawoleza. Temunsumbuwa basisita. Mundeke nze navaayo ndwadde ekirwadde. Navaayo nga nnyina ekirwadde ate nga kyeyongeddeko. Kubanga nagenda ndi muyonta. Ate navaayo ennyonta ennuma nnyo nga gye nkomezza. Omwana mulenzi vanira nga katini. Kakati ne neebuuza era ng'ono sisita waffe jje bwe yeebuuzizza abaana bali oba nabo tebaali babe. Abaana b'ono gundi waffe ye Trevor nti oba nabo tebaali babe. Nange era ne neebuuza. Era navaayo neebuuza ne ŋŋamba oba abaana bano tebaali ba Emma kuba yali alina abaana be 2. Ŋŋamba niŋŋamba n'omukazi kyeka ekyamutwala kaali kavanira. Bane nga akantu katini ng'owulira nga bw'onaakwata ekikopo n'oteekamu akajiiko buno obujiiko bwe tuweesa abaana eddagala buno obutini. Ekyo bwe nnali. Nakigwako bannange. Nawulira nga nfa nzigwawo. Kyokka nga ye alaga mbu ye musanyufu nnyo. Era anyumiddwa nnyo. Nange ne neesinisaasinisa awo otunnyo n'ensinika otunnyo. Naye nga temuli na tunnyo twamu twensinika ng'obusungu bunnuma ku mutima wali. Nga mpulira obusungu. Nga ntunuulira omusajja oli obulungi bw'aliko. Obuyonjo. Alabika bulungi. Hayiti gy'alina. Awo ne ŋŋamba wamma bajjajjaffe baamala kubiraba bino ne balyoka bagamba mbu omulungi tabulako kamogo. Naye Emma. Wammalamu amaanyi. Mr. Sozi nava ewange mu kazigo kange. Nga ŋŋamba kangende neeberereko eno ennaku 2. Ennaku 2 ku 3 nga tuli eyo. Tulya bulamu n'omwana wa Nazaala wange agatalaba. Naye nze aba tannafuuka Nazaala wange kuba tabeera bba wange. Oba ate kati oyo ye tuba tumuyita tutya. Nze yali agenza osulayo ennaku 2 nga manyi ngenda kusulayo ennaku 2 oba 3 nga tulya bulamu tusanyuka kwega ekiyontayonta kyonna kinveeko. Agannyabo. Olunaku bwe lwakya namugamba ŋŋenda. Ngamba ati lwaki mukwano? Lwaki bebi nga mpulira ne bya bebiza byonna tebikyawera. Nga mpulira byonna byangamba mukwano nga mpulira sikyayagala wabula nga kwegumya bwegumya n'ensiniikiriza otunnyo. Nga mpulira yantamye dda. Nga nze nannyongedde ennyonta. Omanyi omuntu okukwongera ennyonta. Navaayo nga mpulira obusungu.
ne mulimba ne mugamba omanyi anti bwe wafulumyemu wano eno ogenda okuleeta ebyokulya munaye ku mulimu bankubidde ne baŋŋamba leero tulinayo overtime ate overtime nange erinnya lyange mweriri nyina okukola overtime oba njagala oba saagala kati nyina okubeerayo newankubadde nasabye nina okubeerayo ne mubuzaabuza naŋŋamba nedda wandi wasabye ebiki ne mugaa nti ne wooba osabye oba olina okukuba essimu okuwa ensonga ey'amazima oba okusalako ssente ku ssente ze wandifunye ez'omusaala ne bakutemako ssente eza overtime bwentyo ne ntandika okupalappalanya mpaka lwe yandeka ziba ziwera 3 ez'okumakya ne mugamba wabula nze kambule namperekera mukwano okomawo ddiko nze obudde bwonna bannange mukwano nkwagala naye nga mpulira obusungu nga mpulira omutima gwagala kwabika nga mpulira nfa bannange Emma wantama yantama nga nvaayo bwentyo baddiya nga nkomawo waka ng'omwana mulenzi asigala akuba essimu wako nakyawa Emma naguno guliko Emma tamanyi lwaki namukyawa takimanyi ate nze kaze kange n'ekibooziboozi ekirala kijja nze nkukyawa ne sikugamba naki kikukyayisiza naddala ku nsonga za vanira ezaawo nkukyawawo namukyawa ne simugamba kikimukyayisiza mukwano gwange nambuuza na buli kati mukwano gwange oyambuuza naye omusajja oyo yakola ki ekyo kyonna kisirikira era nkyogedde lwaleero era bannange sozimmo oba ani ali kusonyiwa bannange eno kyano ye twogezza ebintu bannange netwogezza ebintu olaba nekyo nkyogedde bulijjo kindi ku mutima wano nga kintuulidde nga bwe ndowoozaamu olunaku olwo nga mpulira obusungu nadde waka n'oguyonta gwange nga nnyomba nzeka mu mutima siina gwe naayombesa ne Emma yennyini nagamba sijja muyombesa kamuleke ogusajja kwe okulabika obulungi bwe guti gwonna ne gubeera ne ayiti gyenjagala ne gubeera ne kkala gyenjagala ne guba nga gusajja guyonjo kyokka ne gubulwa kavanira ne kabula okunoga bannange mubeere bulungi wamma kyekyo ekibooziboozi kyange Mr. Sozi Mukama akukuume naye nga kyo kyotukola tujja kubyogera bwe twali twasirikira edda omanyi nze siri mukazi munyumyanyumya nyinza okyawa omuntu ne simugala lwaki nkukyayi naye bannange otwogezza ebinene n'ebitono naye ate kirungi kubanga bituvaako ku mutima bwogira n'okyogerako n'ogamba kasita nnyina be nakinyumizaako ne bakiwulira wadde baali tebammanyi kigentugendera awo Mukama abankuumire baswiti Mr. Sozi ekibooziboozi anti gwa kibooziboozi